Okay, muntu wange nkwebaza okuba nga okyangoberera. Amanya nze Muzungu David Kadongokamu music analyst. Sifaananika olunaku olwaleero akafuufu kangi ensuubira nti gavumenti erina bingi ebyokuba nga ekola ku munnansi singa tuba bakubeerako na mirembe. Olunaku olwaleero mpitiddeko wano Entenjeru webagalamiza mukwano gwaffe Kasozi Njalayagwa. Kasozi Njalayagwa abasinga bamujjukira mu kibiina ky'abazira gita singers eky'omulongo katose kandi Wilson Kwita, naye ng'emabega okubeegattako yali ava mu Kabulada professional singers ey'omugenzi Hamani Semakula Basudde. Kale Kasozi Njalayagwa yayimba ennyimba ezawerako okugeza nga Bass Kayoola. Oluyimba olwo lwali lwogera ku siriimu era ze zimu ku nnyimba ze ezitasinze okuba eŋŋanzi. Ayina emikwano gy'emmere, ntegeezeddwako nti oluyimba emikwano gy'emmere yagenda n'afiirwa omwana, naye abajja okubeera nga bakungubaga oba okumuyambako okuwerekera omwana we ate baava batandika kusunga. Bw'atyo bwe yaddayo kwe kuwandiika oluyimba nkooyi emikwano gy'emmere. Ayina esezejjala musaana kukyusa n'ennyimba endala nnyingi. Kasozi Njalayagwa bwe tutunuulira wano batulaga nti yazaalibwa mwaka gwa 1955, yazaalibwa 1955. Kasozi Njalayagwa yafa 2002 era bw'atyo n'agalamizibwa wano we tuli. Naye nga Kasozi Njalayagwa amanya ge amatuufu ye Amwire Kasozi Jjala, Amwire Kasozi Jjala, wabula erinnya lya Njalayagwa eryo bwali bwangu bwa bantu ngambe nti Abaganda oba Abanayuganda nti obw'olumu ffe tetwemenya tukola ekintu ekisobola okuba nga kituyamba. Kale bwe batyo kwe kulimalayo nti Kasozi Njalayagwa naye nga ye Kasozi Jjala. Nakutegeezaako emabega nti omugenzi Kasozi Njalayagwa yaleeta Christine Nansamba Ndeeda mu kisaawe ky'okuyimba, era ono Kasozi Njalayagwa yali taata wa Christine Nansamba Ndeeda eyakuyimbira oluyimba nga Patrick, Omulenzi wange, Glass, Nadiba n'ennyimba endala ennaku y'obufumbo. Bw'atyo nga bava wali ku kyalo ky'Erima mu Bugerere, era weeyongerayo nga eyeeyongera Galiraaya we bava ew'omugenzi Matayo Gwana. Abaaliwo abaagoberera seri eyasooka nabalaga nti Matayo Gwana musajja munamawanga, naye we yajja eno myaka gya 1800 n'alya obwami obwakabaka ng'alamulirako Ssaabasajja emyaka gy'ekinaana eyali Daudi Chwa. Bw'atyo Matayo Gwana kwe kukyusa n'afuna erinnya ly'engabi erya Matayo, era awo okuva mu Matayo mwatuuka okuzaalira abo Peter gy'azaala Christine Nansamba. Kati muganda wa Peter Kasozi Jjala oba Mwiri yazaala ono, kati baali baaluganda, naye ono baatuuka obuzaale si bukuliro, oli n'asigala ali ekyerima, ono ne bajja erudda lw'eno, naye ng'era oluguudo lwe lumu just ovaako buvi katono bwotyo. So kati wano wendi ekintu kino nkikola okubeera nga nzijukira services abantu bano ze baatukolera. Oba oliawo kizibu nnyo abayimbi n'abamu ku byekivunaanyizibwako beesuddeyo gwannaggamba tebasobola kubeera nga batambula balambuuleko ku bannaabwe. Ŋŋenda eyo mu bitundu nkyali mu Bugerere muno tugenda kuziika, naye ŋŋambye kampikireko wano at least leero mbakolereyo mbalage Kasozi Njalayagwa we yaziikibwa. Kasozi Njalayagwa mbagambye nti yali mu bazira gita singers, omwo mwe yakoleramu erinnya ddene obudde obwo ng'alina ba Gerard Kiweewa, omugenzi Gabriel Mulindwa, alina ba Emmanuel Sekidde, Katose kandi Moses Wamala,
n'abalala mwalimu abaali bakuba ebivuga naki njogeddeko ku baami abatono ba Ssaalongo Deogratias Ssebukuzi bonna bali eyo baali bakola n'ekibiina ate omwo kyennyini abagabi abaana b'engabi kubanga mwalimu David Matovu Christopher mubeeramu Vincent Nsamba abo bona nga bali mu kibiina ekyo. So gano ge malaalo ag'omugenzi Kasozi Njalayagwa wano ku kyalo Ntenjeru mu Kayunga District essaza lya Ssaabasajja ery'e era ng'owa kamera wagenda okutambuzaako Kasozi Njalayagwa wano taliiwo yekka, waliwo n'amalaalo amalala ntegeezeddwako nti ye maama we teyaziikibwa wano wabula wano waaziikibwawo kitaawe nga woolaba ekifo eno wano eno yeri amalaalo ga kitaawe omugenzi Ssaalongo Kasozi wano wendi Ssaalongo Kasozi ojjala ndowooza kituuzaayo ne ku kiri ekyajjala ffe kyetukazaako nti njala yaggwa. So gano ge malaalo ga taata wa Kasozi Njalayagwa ndi ku kyalo Ntenjeru. Omulimu guno sigenda kukoma wano, ngenda kubanga ntambula mu bitundu eby'enjawulo nga nkolanga bwenti ngende balageko bannaffe bwe baawummulira. Oba oliawo oba osobodde okuyitako mu kitundu nga kino osobola okukwata akataka munnaye munno n'omuyiwako oba oliawo naffe tomanya kubanga ffenna luno lwe lugendo naye simanyi abatakola kintu kino okubeera nga balambuulako ku bannaabwe. Abayimbi ba Kadongokamu nsaba kino tukigezeeko nnyo, tugezeeko n'okujjukiza bannaffe nti bannaffe gye bali baagenda naye yawummulira wali. Ndina enteekateeka ey'okubeera nga ngenda mu bitundu by'e Buddu Rakai eyo tuukeko we baaziika Ssaalongo Kiwanuka Fred eyakuyimbira Fiina Afrika y'okusoma. Then waliwo Geoffrey Mukungu Malayika eyakuyimbira ejjiini ly'e Mombasa. Waliwo Prince Juko Mawanda ye yakuyimbira ennyimba zaali zikwata ku siriimu, zaali z'amaloboozi nga weeraba, essaawa eweddeyo, sitya kufa, naloose ndi n'ewalumbe. Nsuubira okugendako ewa Francis Bukenya eyakuyimbira entumbwe y'omugoowa ye yali behind bamulyasooka, eŋŋanda teziyamba yalimu. Kale bwe ntyo sigenda kukomaawo, nambuleko Moses Balongo era baali n'omugenzi Kasozi Njalayagwa ekibiina ky'abazira Gita Singers. Ate nno kye bagatta nti bonna baafa omwaka gwe gumu. Moses Balongo yafa 2002, Geoffrey Mukungu Malayika naye yafa 2002. Kati noono n'abalala bangi ngenda kubeera nga nkola omulimu guno, naye kyenyinza okugamba nti weerekereze subscribinga, followinga, osobola oteeka kyonna ky'olabye ky'oyagala twogereko mu comment section. Ngenda kufiisa obudde mbeere nga nkola omulimu ogwo. Kale baganda bange, olw'obufunda bw'obudde bagambye ngenda kitimbwa kubanga mperekera waliwo eyatugenzeeko. Kale y'ensonga lwaki ngambye nti kanfiise obudde mpitireko wano, oba oliawo bwenaafuna obudde obusingawo ndikomawo maama ku mulundi guli twali naye leero ntegeezeddwa nti ngenza okutuuka nga tali waali eyo ku kkubo gy'akolera emirimu gye. Sanzeewo baana be baliwo naye nga kyekyo ndi wa Kasozi Njalayagwa eri ekyerima gye bava ewa Matayo Gwana, naye bo obuzaale si bukuliro ne bajja ne beetongola ne bazza wano amaka. Kale mwebale nnyo mwenna abagoberedde Muzungu David, mbasaba twongere okubeera nga tugoberera music waffe ono owa Kadongokamu, tumunoonyeeko oba oliawo y'engeri yokka gye tugenda okuyitamu okubeera nga music waffe ono
atusigalamu singa tunaateekayo obudde okuba nga tumugoberera. Bw'olaba omuntu yenna ng'alina ekintu ky'akola activity eyongera Kadongokamu, nsaba twerekereze tugoberere. Era neebaza ba tiktoka bonna, neebaza ba blogger bonna aboogera ku music waffe ono owa Kadongokamu, abatuteerayo obuyimba, abalina zi libraries nga bo baasalawo nti nze ngenda kutunda music ono owa Kadongokamu. Tulina enjogera oba olumu gye tukozesa gye ndowooza nti yakijega, mbu mubigira mwabigula kati gwe ataabihimba lwaki oba obinoonya? No, ebintu ebyo ensi okuva gy'ekoma eri abantu, buli omu mu nsi it's a chain. It's a chain. Ono akola kino, oli n'akola kiri, n'oli n'akola kiri, naye nga ffenna tukola omulimu gwe gumu. Nze kati ndi mu bino, era ojja kwesanga nga nange ndina ettofaali lyengasseko. N'oyo atereka ebintu ebyo tebiterekeka kubanga ffenna nzikiriza nti gye twali twalina zi tapes, twalina radio cassette, naye okubuuza radio cassette oba tape emu kiyinza okubeerera ekizibu. Kale bw'oba olina ky'oyagala tuukirira omuntu oyo mu buntu, so si mu mbeera ya kujereegerera. Kale nze Muzungu David, Kadongokamu music analyst. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, neeyongeddeyo kitimbwa egye ngenda okuba nzire ku tterekero lyaffe ery'emboozi ya Kadongokamu Music Library and History Center e Kasubi ku Basookakwavula stage. Kadongokamu Heritage Center and the Music Hall of Fame erina website www.kadongokamumusic.org. osobola ogendayo tugezaako kubanga tuzimba. Mubeere bulungi, mweraba. Okay, kati wano we tuli we waaziikibwa omugenzi Kasozi Njalayagwa. Naye ng'erinnya Njalayagwa eryo si lirye, yali Kasozi Jjala. Kati Abaganda okwagala okufunzafunza ku kintu ekyo kwe kumuyita Kasozi Njalayagwa. Gano ge malaalo ge gali ku kyalo Ntenjeru wano mu Kayunga district. Oba wakavaako ku ggombolola, ekyo ekikubo ku district headquarters, ekyo ekikubo ekikyama ku mukono gwo ogwa right nga weeyongerayo Galiraaya, kyekyo ekikuleeta ewa Kasozi Njalayagwa. So wano we tuli. Leero mpiseeyokko ku mulundi guli saasobola bakwatira ku lutambi olw'embeera nti enkuba yali mpitirivu, nasobola bafunirako ku bya Christine Nansamba. So y'ono yakuyimbira baasi kayoola, emikwano gy'emmere, musaana kukyusa, essaza ekyala, naye ng'ajjukirwa nnyo mu kibiina Kabulada Professional Singers ey'omugenzi Hamani Ssemakula Basudde. Erinnya yasinga likolera mu kibiina ekya Bazira Gita Singers ey'omulongo Kato Second Wilson Kwita. Kato Second Wilson Kwita ayogera nti ono ye muntu gwe yali asinga okwesiga mu kibiina ekyo, nti yali musajja nga mwesimbu. Yafa 2002. Yafa 2002. Nze Muzungu David, Kadongokamu music analyst. Nsaba mutugoberere ku Facebook, YouTube ne TikTok. Mwabagala ennyimba zino musobola okwesitula ne mujja e Kasubi ku Basookakwavula stage wano we yagalamizibwa, naye nga baliwo bangi abaaziikibwa mu kitundu kino, soono yekka. Era nga bw'olaba erudda eri ye eri taatawe, naye simanyi oba ganaasobola. Waliwo oyisaawo wali oyo ye taatawe, Saalongo Kasozi azaala Kasozi Njalayagwa. So wano wendi ndi wano Entenjeru, mpitiddewoko neeyongerayo eyo kitimbwa.